Omusumba wa Abadiventi David Mpande yakulembeddemu okusaba kwa Ssabbiiti okukomekkereza olukungaana olw'okubuulira enjiri olubadde Nansana Kabombi. Mpande akubiriza abakkiriza okukyusa enneeyisa yaabwe basobole okuweesa eddiini yaabwe ekitiibwa. Era mu ggwanga lino lyaffe Uganda lye tulimu n'ensi yonna okutwaliza awamu n'ekkanisa yonna ey'Abadiventist kyekiseera okutambulira ku mulamwa n'okulira omulanga gwa Katonda ogw'eddoboozi ekkulu. Oluvannyuma lw'okusaba abantu basobe 300 babatiziddwa era akuliddemu okubabatiza omusumba Joseph Sembuusi nga yakulira ettwale ly'e Makerere abasabye okwerabira ebikadde. Agamba nti akkiriza n'abatizibwa alikola atya naye atakkiriza omusango gulikola gutya. Ate okuvaako e Kanyanya Abadiventi batongoza kaweefube ow'okusonda ssente ez'okugula ettaka n'okuzimba ekkanisa endala ekitala. Akuliddemu pulojekiti eno Ruth Nsimbi ategeeza nti olunaku lwaleero lwokka basolozezza obukadde naye ng'ekiruubirirwa kyabwe kyakweza obukadde 60 omwaka we gunaggweerako. Ekkanisa eno tubadde tutongoza emyaka gyaffe 25 kaakati nikutongoza nesalawo okuzaalayo ekkanisa. Okusaba kwa Ssabbiiti kwetabiddwamu abantu bangi ng'omukadde kyaterekera abasabye okukwatiza awamu basobole okumaliriza omulimu guno. Campaign bagikoze batuyigiriza ababulizi babatusindikidde one district one church. Ebyo nga biri bityo abantu bangi beetabye mu kusaba kw'okukeesa obudde okwategekeddwa omusumba Wilson Bugembo wa Light the World Church e Nansana okubadde mu kisaawe Nakivu mu kiro ekikeeseza olwaleero. Okusaba kuno kubeerawo buli mwaka ng'abantu bakuŋŋaana okwebaza Mukama olw'ebyo by'abakoledde eno abayimbi bangi ab'amannya basanyusizza ababaddeyo. Okusaba kuno n'omutegesi w'ebivulu wa Bajo Events ayatudde obulokozi era ne bamusabira obutadda mabega.